kati mundeba we yangambira omuganga nangamba sokoje fuka wana mu kibatu koraki fuka mu kibatu kyange koraki fuka mu kibatu kyange fuka mu amazzi okay jayo munanga lyo fuka wana mu kibatu fuka mu musiro mu kibatu kyange muganga babuze ati tumfukire bali fuka wana bodi kukunsiriba kuno ninkusululako nagira ati nangamba kati tugende munonye banki endala egifaanana namubuuza ne mugamba ne eddoboozi lyo nga terikyukako otandise okwegeziwaza nkulaba bye byakusuula ebyo anti jjukira eri mukono gwange ne mugamba naye liryo nga terikyuka ndingiza musowaani ya boso naŋŋamba wadde oyagala byogera teyakuwemulamu yali awemula okusinziira ku episode eziwedde oba oyagala nkugatte atiisa batiisa bamasitalinga okutiisa n'okuwemula ng'olwaŋŋamba mbu okungatta okumanyi kukutula entegetege zikufambe ogw'ekigwo okakase nti wekinjogera bwe nti zandi otandise okunkanga oba tumanyi lwaki oli nange nemugamba jijje nzijugiddeko bugezi si lutalo njogeddeko bugezi si lutalo nangamba kati noonya ebbala wenkugambe ayambala empale ya jento naye nga munda mulimu endege eno munga mukakongovule eno mukongovule ayambala endege ezo naye zo zaali tezikuba nnyombi nebira kaba naye endege ezo nga zirina we zikolera endege ezo waliwo we zeenyenyeza ng'omusajja ali mukiwa ekiti kimu naye ng'endege zigira ziti zeenyeenya nga tewali azikutteko nangamba kati omanye ekigenda okusuula olina amaalo naye mugamba tejjajja maalo ki kati okola ki wano banyiiga mangu abasanamu birawo oluyi mu bbaala oyagala ejjadu lifuluke lino lyakaseera buseera tolinda ojja kukola ensobi tugende Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kiramu nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Kwoyo atandise okukola n'oyo yatandika okukola fenna tuli mabanja. Ensi eno nzibu nnyo bw'ogirumba ng'oli omu tojja kugisobola kubanga olaba babanja nannyusa obulamu omulambo ogutakyawuuna ne bagaa nti nedda oyo temumuziika mbadde mubanja emitwalo 3 tayingira nagyo ttaka. Ensi eno nzibu nnyo waliwo ebiseera ebisinga wetujjula okunyolwa ku mitima ebigambo ne bitumalamu amaanyi. Awo nno we mujjira n'abantu bo aboogera ng'abalalu nga kyasanga kyayogera. Tunaabewala tutya nga waliwo n'abalina enkota abalingiriza ebiwagu nga mu nju aleseemu nkota naye n'ekiwagu kino ky'otwala ewaka obwana bwo bukirye n'akiringiriza nga alaba kirina kuba kike. Katonda waffe atusobozesa okumalako mu mbeera eyo
era wone njagala okusinziira nkujjukize nti totenguka meme. Buli muntu alina olunaku lwo olw'okufuna era olunaku lwo terulibulizabulizibwa mu lw'abalala. Your day will never get confused in other people's days. Olunaku lwo lulisigala lulwo era okufunakwo kulisigala kufunako. Tewali ali kuwugula togwa maanyi. Sanyukira ekyo kyofunye nze nkibagamba nnyo ku MR live wano nti ffe tutandika celebrating obuwanguzi bwaffe nga tutaddeyo video yaffe. First upload yaffe upload yokka ffe yetweyagaza nti hano leero tutaddeyo. Kale oba balabye omu oba babiri oba basatu bwe bayingira 1,000 fenno olw'omuntu yingira n'okusiiba ne twebaza Mukama olw'abantu 1,000 okutulaba. Tetulaba views tuddira abantu 1,000 abatwala nti bateeka mu ruumu emu ne kitwala nti wale twogedde n'abantu 1,000 kya muwendo. Abo tulinaako ndagaano Katonda yabaleeta. Oyo azuukusa omusana buli kadde ne guteerabira kwaka era agwebasa ate ne gutafuna bugayaavu bwabutazuukuka nkeera ffe gwe tusinza. Emboozi emuzi tukulawo tetugulumiza sitaani. Kwali emboozi zetukola ziri confusing nnyo. Bannaffe abamu abatugoberera ne balaba nga abatendewalirwa ne baba confused somewhere. Nedda temuba confused. Tuleeta emboozi n'ez'emyoyo tubalage nti mujje ebikola wansi ebirwanyisibwa mu bijje wansi bakozesa okulwana mu bijje wansi eby'omwoyo mu biwanike tuli mu lutalo. Sitaani gyali w'amaanyi era yeegulumiza mu buli mbeera yonna. Gwe mulokole munnanga ngoberera. Don't take these stories for granted. Emboozi zino tozitwala nga zakusaagirira. Tuzikola n'ekigendererwa tukulage ti gwe bw'oba oli musumba ng'olina church oba oli muweereza ng'obulira enjiri ku kkubo olina ministry gy'oddukanya buli kadde teweerabira maviivi. Sitaani ajjudde ewatali kuleeta mboozi nga zino tujja getinga comfortable. Tutandika okugamba nti oba sitaani twamuwangula oba taliiyo. Kale nno twewayo ne tuukira ddala ebuziba ne tuuka ne watatuukika. Naffe tutya tugenzeeko mu masabo tugenzeeko mu bantu ensibe yasalira edda omusango tubaggyemu ebigambo tubabuuze lwaki mu ensi yabasalira omusango. Tubalage ensi n'ensi tugirage nti nedda okusala omusango si yenkola. Tubawe okutu tubawulire tubasabire tubawulirize nnyo tubasabire tukyawe nnyo ebikolwa byabwe wabula bo ng'abantu tubaagale nnyo kuba eyo yokka y'engeri gye tugenda okubajja mu kabi bayingire obwakabaka bwa Katonda waffe Yesu Kristo. MR live yanjawulo ku channels endala zonna wadde nga teyajja kuvuganya wabula yajja kwongera ttafaali kwe bannaffe bateeseteese. Yajja kwongera ttafaali ku nsi yaffe na kugulumiza Katonda waffe. Emboozi zino tezigulumiza sitaani. Nze ni musajja mulokole yakkiriza Kristo wange naye tekimfuula wanjawulo ku bantu bonna abalala ababuze. Yantuma kugenda gye bali kubatwalira Kristo wange na kubajjako mboozi bafune okuyambibwa bakimanye nti ebyo bye balimu bigenda bazikiriza. Emboozi zino bwe tuzikola ezimu ku channel eno tufuna abakugu okuzoogerako n'abakugu abakubira abantu abamasimu ne babawa ku magezi ne bongerera ddala okubakyusa ne bafulira ddala ab'omuwendo. Kale amannya bampita Rima Sam oba Mechanic Rabongo bakama abantu b'Emyoyo Bongo Charity Foundation tuli kuzimbira abaana bakateyamba ssomero baako n'ekyoteeka ku ssomero lino. Tokkiriza ssomero lino kuggwa ng'erinnya lyo teriwandiikiddwa mu bitabo bya ggulu. Twabagamba nti tulina ekitabo kyaffe mwe tuwandiika buli muntu atukwatiddeko ekyo kyansi kyaffe kye tusabira buli kadde era ntusabira buli atukwatiddeko omukisa Katonda alongoosa amakubo ge. Twatuse ku pray tugenda disereka essomero obwana bwaffe busome tubujje ku street bannamwandu babe nga tebakyeraliikirira school fees bamulekwa babe nga tebakyeraliikirira kusoma anti tulina essomero lyaffe. Kale gwali batusa milioni 8.40 kyonna kyoyina osobola kituwa netumaliriza obuweereza buno ministry eno neggumira. Tukoye okulaba obwana obunywa ebiragalalagala obwana obunywa enjaga obwana obweyisango ensolo tukoye okubula tukoye okubyogerako obwogezi tuyimirire bakkiriza bannange twakitinge. Ffe bannabbi b'omulembe gwaffe Katonda yagutukwasa era n'atuwa amaanyi mu gwo. Nze nkozesa art n'ebitone byange bye yampa
music wange gwe nyimba zamu abaana essuubi agatta families n'ebirala okubeezaawo ministry eno esitisobola nzekka kino tukikola ffenna nsobola okusiiganga bw'oli bw'otuwayo ekifaananyi kimu oba bibiri ne tubikusiigira akasente akava mu bifaananyi ebyo tukatwala direct mu ministry eno ey'okutumbula embeera z'abaana ey'okuzimba essomero twetaaga amabaati twetaaga emiti twetaaga emisumaali kakati gwe bw'otuwa akalimu akasente ako ne tukateeka ku ssomero eryo oba weewudde omulimu nkiddamu tetuliwandiikira muzungu n'omubbaluwa tugenda kubikola tumale bikole ng'obujulizi tubalage nti nedda naffe omwana w'omuddugavu akyayina ekisa omuzungu kye yali yatubbako twamala ne tukikomyawo ne tutegeera nti naffe tuli bantu tusobera ddala okukikola tulina ne membership fee oba scholarship identity akadde kamu n'ekitundu ekifunamu kiggwe atugoberera omwana wo bw'omusasula akadde kamu n'ekitundu bw'aba tava ku street twagala bammemba 3 abaana ba top members 3 ffe tumusomesa okuva mu primary 1 paka mu P7 scholarship identity negwa ku myaka 18 olwo nno omwana bw'amala P7 tuwongerera ddala okumusomesa ebyemikono paka ku myaka 18 tumukuwa CEO awedde emirimu tobuzaabuzibwa mpulira enjiri etambula eyo anaasobola atya okusomesa abaana kadde kamu osomesa otya omwana emyaka paka ku myaka 18 mulimba ntandise okozesa eddoboozi lyange natandika tuba tuwerera abaana 30 naye ng'ate amasomero ge tubatwalamu masomero g'abantu balala batatutegeera natutegeera kakati bwe tunaa tuyina eryaffe kuba mwaka faananyi nga gwe twagala gwe tuyingizaayo katonda gwatuwa gwe tuyingizaayo kinaagaanira wa omwana we agenda kuba mu kisulo waliwo abatya nti ate omwana wange onaamugatta n'abaana b'oku street nedda omwana we tumujja ku street mutwala mu rehabilitation center ey'enjawulo n'amalamu emyezi 6 nga tumuwagala tugenda omutwala mu ssomero lino Mavi 516 ng'ali fiiti nnyo ekitenkanika okuba n'abaana baffe tobuzaabuzibwa olyeyo likadamu oli mitala w'amayanja omwana akutabuseko musasulire akakadde kamu n'ekitundu omutukwase aba mu kisulo olwo neyo pressure jejje kufe tumusomese Matthew 5:16 essomero lyeke ligenda okusomesa Bible nga nayo subject tobuzaabuzibwa ebifo bigenda biggwawo sasula enteekateeka ntwagiteekawo kwongera ku speeding up nteekateeka ya somero eyo ku somero lino diteekerateekera ligulira ntebe likolera omanyi engeri designingamu ebintu byaffe ffe tukola ekifo oyinza ogamba wooteri gyojjeemu naye ng'ekituufu kiri nti kifo kikuŋŋaanyizibwamu baana betujja ku nguudo bamulekwa nfuuzi n'abalala tewali muntu atalina mugaso singa tumuwa omukisa mmwe gwe mwampa asobera ddala ofuuka ow'omugaso nze omuntu eyandabako emyaka 5 emabega bwandaba kati yeekanga ayinza okugamba oba siyenza abamu bampita nako mu kkubo oli nadde emabega n'agamba yeggwera bongo ama yeggwe n'omugamba yenze ekyo nno katonda akinkozeyo mu lw'okuba nti mwe mutuwadde omukisa ne mutambula naffe omukulu wangi munange mukama yebazibwe amina ennene webale kunyirira kyuga nkyalabika bulungi omanyi tewali kintu kiwa ssanyu tewali kintu kiwa ssanyu nga kutambula ne munno naye ng'olaba buli kadde buli omusisinkana obulamu bwongera kushayininga mu butuufu ekitiibwa n'ettendo kidizibwe mukama era ndowooza twebaze mukama w'abakabaka katonda kabaka w'abakabaka oyo atali anguzi teyeerabira oyo ye tumuyita pray everyday kyakwetaagamu kyokka osaba pray everyday era oluyembe olwo bw'omusaba awulira byewakoze luno olupya lwakuba awulira nkugambye walumaze no nga sinalujjayo nalumaze ne sinalujjayo lujjayo tandika oddukubira abantu bannange oluyimba lwawedde kubanze lwensabirako buli aluwulirako agamba baaba eno ndongo yo ekivvuluku luno webali kuva mu masanamu mukama munene nnyo ate batusobola kutegeera bwoba oli mu buzibu obwo nga oli mu mbeera eyo ey'eddugu tusobola okutegeera nti kino kinkola kibi kikyamu olabanga kaguje olabanga gwaliko olabanga gwali mu kkuba ettuufu bwe bagamba ebya mukama ogamba abo bafara tolina kyoyinza kuŋŋamba ogenda kuŋŋambayo ki waliwo yansanga ku rediyo emu nagamba alabongo wadda mu buyimba bwa myoyo wadda mbuno buyimba bwa mwoyo watya neŋamba nze ate okuyimba oluyimba nti mama sorry mama nsabira nenteka wansi biri ebiyimba nti kati nkwata ku bbeere nyonyogere ebbeere mba natya omuntu yenna atanaba kutegeera nti ensi ewooma yayogera bw'atyo
namusanga ku radio ko nga ngenze ku premieringa luyimba lwange nangamba hawatya nangamba yi music asinga okuwoma yoyo omwoyo nanga tokyayimba na mabara hagwe watya kati oyimbira ne mwanedda ate mu balo kimiyuki mu balo ojja kugenda ngo genze kuyimbira bantu kubanga yonna ffe eddiini tugikola ki obubaka tubuteeka ki tubuteekayo obubaka bwa Katonda naye gubo oli bwava najja nakugamba mbu watya abatamanyi mwoyo omwoyo gusibuka mu ndongo era bwakugamba nti wadda mu buyimba bwa mwoyo kitegeeza oli ku ndongo entuufu awo ne yangamba gwe music yakulema watya kati wadda mu buyimba bwa mwoyo toyogera ku bya music ati kati tuli mugagga tulya bulungi n'omubiri gwalina lulisigo ina kati kubanze nakulaba ne gundi oyo nange luli ngamba iyo nira bongo wange ekitibwa netendo kijire mukama era la bongo tova oli ate mukama era akuletera ebyamagero kubanga okuyamba kwo n'okwewaayo kwo ku baana bali boyamba ne ku Sodome waffe omoge empozi twakola omoge byanga olinyanga nkubyomu omusumali mutu egro nawadeko ku TikTok live nene abantu nagenze kubabadde bazze naye nga ati nkuba neyika nakola ki sound ne afa nafa katwaga ofune nyumba na ne nkuba bwetonya tolya na kiri wabwe era niyo gindi muteri musiringi naye tusingako kusula ku kkubo kati wano bulungi katwagala ate ofune yategula nga ate iyo topangisa amine nene nkitwala mu linnya lya Mukama Katonda kabaka wa bakabaka yatonda eggulu n'ensi kubanga bw'oyogera oli mutume we oli angel we era ye malaika yensonga lwaki oweereza obubaka abantu ne babwagala ne bajja ne mu comments nga beebaza n'okwongera okwagala okukulabako wow mbadde nsabo ne balizeyo kuba na mukisanga batano ku mukaaga bayimiridde naffe wiiki eno n'abayimiridde naffe okuva we twatandika n'abakyayimirira naffe tubasabire tubakoowoole n'abantu bonna be tutamanyi mannya naye nga bagamba nti bannange mwebale waliwo baŋŋamba nti webale kuleeta zanda twaga tumenye amannya mukaaga then tumale tufune essaala y'awamu tutandike program walizikiriza nimba nga sina bakumenya mannya gano ninsuka nipisawo akantu kano kubanga akantu kano kakulu nnyo kuva lwe nava mu lugendo lwange olw'oluyimba luli Mama ne Katonda boogera oluyimba ku YouTube channel mazima ddala lutambulira ddala bulungi TV yaffe dukube nga bwosaze nako wanufa abafuka n'abawagizi baffe batuwa omukisa kandwanguye wano kubanga lwe lwaffe Fetuna promoting abaffe tulina kusitula abaana baganda baffe mu Kristo ekintu kyokoze tutandikirako ne tusaasaanira abalala ekintu kyokoze kya muwendo nnyo era ndowooza abantu abatulaba mu butuufu mwogere okwebaza Labongo ono kuba mutuufu nange nali mpedde singa teyali malayika ya Mukama ono ennunudde nze nandibadde nkyasula ku kkubo kuba muku kayimba ndikidde n'okuzinamu tulya n'amakumba gano gannuma ag'omubulago gano ako kapiira Mama ne Katonda boogera kana kayimba tukaweereza abantu bonna babadde bagoberera emboozi yaffe from the word go Katonda waffe nga mulungi kano kakawoowo bwe ntunulayo gyenva nentunula ne jindaga fukamira ne mwebaza webale Mukama ne mama ne mwebaza webale kuzaala nali tuuse ntya wano singa sigwe mama nali tuuse ntya wano singa sigwe Mukama Mama tebamunyigira yagula makubo gwanyanyigira mama wo Mama tebamunyigira yagule kubo Nze nazaliwa mukazi mwavu teyalina muyate Mama ne Katonda boogera ddala boogera Mama ne Katonda boogera zanda waabwe ng'onkubidde akayimba Mama ne Katonda boogera Mama ne Katonda boogera wulira wano awo bwe ntunulayo gyenva eri emisiri big up to the jar okozesa n'akazungu ne jindaga
Big up to the motherland. Wentunula yo jenva. Big up to the jar. Nentunula ne jindaga. Big up to the motherland. Mama ne katonda ogera. Dala ogera. Baita musara. Mama ne katonda ogera. Mazima ogera. Nankuteko. Zana ngenda kufuwayo wiki ejja. Amin. Obanja vuwale. Ngenda kufuwa. Bwe bali nnyo we bali ddala kunye ku nsonga eyo. Era omusajja agenda okukwata vidiyo eyo bannanga bandaba. Sobodde muleeta mu kamera naye bwe ntunula wano mulengera. Kaspaati. Pie kyambala linga. Omusajja oyo yansaba miliyoni mu n'ekitundu ne muwaka emitwalo aga. 5. Akyabanja kakadde. Naye alume embani atafunangako. Mulabe. Waliwo omuntu owempiriza emitwalo 10 ng'ambo bangi we Kaspaati. Kuba nsula sebaserwa luyimbo. Muwe buwi. Oluyimba tulina oddukola. Namwaddekeeta n'endala saazi mwadde ate nandiridde ki? Aba mu video. Ngambira wano n'abaamu. Taata. Zaasaba wali n'abaamu. Taata. Naye mubasereebu mmwe. Taata. Nkyogere. Nyinsi yonna eraba. Manye oba mu kayimba sigenda kubaamu. Nsale CD yange mbe nga neebaka nayo bwebasi. Olugenda balutuusiza wano. Okuba nti abantu balulabye ne banyongera okunjagala teri muntu gwe neebazanga gwera bongo. One love brother. Twebaze Katonda. Nze ndi mukutu. Walwenzi okukanga ndi munafunga nange nina ebinnuma ku mutima naye yaŋŋamba nti genda ewa Zanda akyalina obujulizi bw'alina okuwa abantu. Ona amafuta bwe gambula mu mmotoka era nkyalina bannange nkyalina. Nembawo nga mbuzaabuzi bw'ate ngenda okulaba nga biriddeyo akalimu nga nfunye ku kafuta n'enjijja. Hayi Mukama kitange kabaka wa bakabaka. Oyo. Liiso ddene ggwe nantameggwa. Atalemererwa. Bwe tusaba owulira. Totulekangawo. Mu butuufu bwe twebaza owulira. Katonda wa Sulemaani, Katonda wa Sawulo, Katonda wa Debura. Nzaani. Katonda wa Matthew. Nzaani. Katonda wa Peter. Yeeyogiranga ng'eddoboozi terikyafuutuka. Kabuli kaddo ngamba kansoke nnyo ku mazzi biganye pressure tuse. Nga bwe neetolola bwe neekola ki? Nga bwe neetolola bwenzira eno bwenzira eri. Naye Mukama kitange kabaka wa bakabaka weebala okumpa omukka weebala okunziriza obulamu. Era bannanga bazira kisaabali eyo. Ekineetolooza oluyimba olwo Mama ne Katonda boogera. Lugenda kukolebwa. Njagala ndulabeko ku mukutu. Ogwa TV nga luzannya. Mbuuza kakaddaaka. Kamu. Bannange enfubutuke. Katonda wali abagambye okunyambaza. Kanyirira bwe kati ataale muwate kye kyangu. Oyazze ennyama ku magumba. Oli yampereza emitwalo 10 n'enziyako emitwalo 5 n'egiwa Kaspaati. Ningamba kanzisonde. Kati mu bufunze mbuzaako emitwalo 9 mu eki. Kiwedde ekyo. Bannange njagala omuzira kisa yenna. Mu bannange mu abalonzi baleeyo. Malaika. The angel. With the full powers. Nga Mukama bwe yampa amaanyi. Nga bwe yampa ekisa kye. Nangamba genda obiri ekyokulabirako mwabo ababadde batakusuubira nti ogenda kudda. Bali baseka awedde era bwentuuka mu bantu bagambe bannange Zandamani yakomye oyo siriimu ya muluma alwo abangamba nti oyo toddamu namukolako interview siriimu ya muluma. Kale nolaba embeera ng'eyo abantu nga babi omukisa teguzibirwa kkubo ate Katonda yagaba. Era gwaliyo bwe kiba tekikutuukangako abakitegeera be babeera nga bafiiriddwa. Oyakkirizibwa okuseka kubanga bo babazaalira ntebe ennyonyi zaabwe. Abakiwulira be babeera nga bafiiriddwa. Ebikuta bimulumangako wakkirizibwa okuseka. Tasulangako njala akkirizibwa okuseka. Naye lwe kikutuukako tayambalangako wandapanti emu nga n'obusajja buyita wabweru okumala omwaka akkirizibwa okuseka. Era n'ogamba oyo owera bwabo balemererwa ensi yabasala kyalema n'amanya bagatuma n'amanya bagatutuma mbukyalema n'abantu ne bamuwayo nti ekyo kisiru kisemba busembi. Naye Mukama bwebale ne bwe siba nga siridde naye neebaza Mukama. Era nze bwe mpulira oli oyo akugambye nti oluyimba wadda mu buyimba obw'omwoyo watya oyo aliko ekizimuzimu ekibi byebyo bye basanga mu mabaala ekiro. Ono yansaana ngamba kati oyimba ate bw'osiga ebifaananyi kati obikwasaganya nti omuyimbi alina kuba ku buyimba kwokka. Ngamba ate omuyimbi talina kukola
Katonda blessing emirimu gy'engalo zaffe. Bannange Katonda blessing emirimu gy'engalo zaffe. Ayita mirimu gyaffe n'atuwa omukisa. Bannange kasita omutegeera yakutegerekera akuteekerateekera. Naye bannange munzikiriza olimba luno mama ne Katonda dufulume video. Era njagala kwebaza bannange abanyambyeko kuba emabegakaawo era mbaddemu n'ebintawaanya okuva ku Easter awo. Naye era bazze waliwo abayambyekaawo ne bagamba nti Zanda twagala video eyo ekolebwe. Oyo naganze ndeseyo 10. Soko babenye menyayo mukaaga n'olwa tujja kumenya amenyayo. Kansoke okumenya Harriet. Mama Harriet ani? UK. Tuddeko Angel Lunkuse. Malaika Lunkuse muyite mu Luganda. Angel Malaika Lunkuse. Malaika Lunkuse. Malaika Lunkuse. Jackie. Jackie yani mu Luganda. Tukose kale Jackie. Namakula. Jackie Namakula. Umaruka Tongole UK Mall. Iroyo olimbo olajja dutekera mu ddala mama ne Katonda boogera. Mukama agenda mukozesa. Yangamba ye ayagala alabe ekitundutundu ekituuse wakati nti kati owezezaako emitwalo 8. At least nzirange nja kwongera kawe kyama. Oyo atatalimbo oyo. Nenebaza Timizi High. Nenebaza Baruti. Era ayagala kujja kwogera ku nsonga. Ajebuzi wanu waffe. Baruti ajebuzi. Nenebaza bannange Isaac. Tadias. Bannange mwenna kubanga abalala bampromisinga era bajja kutuukiriza. Kubanga esebo. Olugendo lwange tukomaawo tusumbule Sara tutandike emboozi. Iro gye badingirako nti Mukama Katonda nkabaka wa bakabaka. Webali kungondeza mu lugendo lwange olwali obw'obulumi n'olungondeza omwali enjegere omwali amafumu malayika nezigasenda okuvunda ebigere agenzi tagenda kudda wawe wanyumya nti bakunyiga ku kigere n'ekigwa ennyama n'efoto kabweti n'egwayo enkaba ebiyengeyenge ne bijja n'essaawa zino mwenya kati gwe munnanga ali eyo tosekerera muntu yenna ali mu kizibu kubanga enkya kisobola okutuukako n'omanya obulumi oli bwe yayitamu era wali abantu bangi nnyo abavuma abantu mu ngeri eyo nti kirungi kibi nnyo kwogera ku muntu ng'omulabi alina ekimuliko omumwaguzi be asirise tekola ki ye byange weewaawo Zanda twakoma omusanamu Saabalogo nnyindo za kibe byuma byambaawo okwe bisanawo mangu Saabasambwa agambye eddagala lino liteeke ku busajja nga buyimiridde olugende mu kaboozi omukazi omulogere eddala asigale mu kasala kkubo era bwagenda mu kikolwa ky'omukwano n'otandika okulamiriza ebigambo nga oli mu kaboozi eno bw'olamiriza oli mu kaboozi eno bw'olamiriza nagamba lisiigire eddala lingirire eddala munda asobole okukola emirimu giri olwonaawungire eddala afuuka ezzoola awedde emirimu n'ekkuba erimuza wabweru limubule abenga asigala kimu kyakufujjirira okikoze ekyo omaze odditeekamu omukazi awunza agudde eri alalusa atagambye kati leeta omuganga weekengedde ogamba omuganga ono ayinza okuntwalako ekyebbeeyi kyange bitwogera byayita myaka mingi emabega kati Zanda yalokoka wala n'ogamba nti nedda tumusinkane gyali saagala kumuleeta waka toyagala kwesembereza Semmando naye wali tomwesiga kubanga omuganga yennyini yagamba Lidio yabadde amututte Moses Radio abadde musigudde omukazi yali amubyamu kakamunye kubanga olinga ejyangamba oyi leeta omuntu oyo leeta omuzungu tuline wano leeta eno akatika kati waddamu ebyo omuntu gwe mulina wamanyi Moses Radio wayogera ne mugamba taata leero nange mbadde njagala nterereko mbereko obulungi ani nze mugamba nti nange leero njagala ogamba muganga ngamba radio kino tujja omukazi wange ono eno tutunulayo radio wefuge si ayina akalevu nga bwayagala tunula bwati kwagala nnyo my brother naye leero kikikali radio bireke nange kanneyagaleko nga bwakola bwati mukalevu mulaba awo kati omuganga oli bwe nakola step eyo ne muddiza obubaka nti omuntu namutereezezza nangamba njagala tugezese omuganga yakwagala bajjukize nti omuganga yayina ensanamu mu kibatu kye nga nnene eringanga gukonde naye nga yagiteeka munda mu kibatu muno nnene nga bwagikwata kasobola n'okusuula eddalu nga tayogedde edigidabudigizi eringanga ggi lya ssekoko ngeri mu kibatu muno
sibya bino birizi nogira mbo eri mu lubuko yaji oba yayingira ita naye ngugira bali ijira ojikona ko negira buti nedigida ko muganga yali yajijja ate nga temuluma munange nanga manjagala tugezese ki tunoonyeeyo ebbalo lwaliro sigenda kuddayo ngenda kutta olunaku lwange mbadde wakuddayo leero naye sigenda kuddayo ngangeza amaanyi gawe njagala kuddayo nga ndabire ddala eddagala eryo lyakoze era bwe linaba terikoze era nenkya nja kusigala ati nja kusigala bwe litakola leero nja kusigala paka lwe linaakola awo ntindige ng'olwo kyayagala tudde ewali ebbaala erimu abantu abangi nga wasobola okubeerawo abayimbi abalala b'amaanyi abatali ba leediyo yagamba mugerekole mu bbaala endala ey'amaanyi nga nawe wabeerawo abayimbi amaze ova mu nnyondo kanaka tugezese ku ndala olwo anti jjukira ekya leediyo twali ku aitebo kati kino kyo kyali kyakuki tuli ku review tuli ku review na enkeera olwangamba preview oba review gwansinga ku luzo review kakati twagala tufune ebbaala endala onyumira ng'omwogeza kati funa ekinywero ekirala tugende sando nandigambye osobola obulwayi ne kati walokoka osunde omubisi naye asunde namubuuza ne mugamba naye gwe eddoboozi lyo nga terikyukako otandise okwegeziwaza nkulaba bye byakusuula ebyo anti jjukira eri mukono gwange ne mugamba naye eriyo nga terikyuka ndingiriza musowaani ya boso naŋŋamba wadde oyagala dyogera teyakuwemulamu yali awemula kusinziira ku episode eziwedde oba oyagala nkugatte atiisa batiisa bamasitalinga okutiisa n'okuwemula ng'olwaŋŋamba ng'okungatta okumanyi kukutula ntegetege zikufambe ogw'ekigwo okakase nti wekinjogera bwe nti zandi otandise okunkanga oba tumanyi lwaki oli nange nemugamba jijje nzijogeddeko bugezi si lutalo njogeddeko bugezi si lutalo nangamba kati noonya ebbala wenkugambye tuddamu kumbuuza bibuuzo bitagatta gwe bagambye sina mirimu kyakolere ne nti kati ngenda kutta olunaku lwange ewe mba njogera bwe nti soogera tobiwulira bw'ovudde eri nogaa nti kangende mubuuze lwaki oyogera bw'otyo yalina ekiwalaata awo omusajja oyo enviiri ze zaali zeerangalanga yakuza amalaasi lasitamani ng'era ayambala empale ya jento naye nga munda mulimu endege eno nga mukakongovule eno mukongovule ayambala endege ezo naye zo zaali tezikuba nnyombi nebira kaba naye endege ezo nga zirina we zikolera endege ezo waliwo we zeenyenyeza ng'omusajja ali mutwe kiti kimu naye ng'endege zigira ziti zeenyeenya nga tewali azikutteko nzija olwo kansooke njinnyewo kati bwangamba tunoonye ebbaala omwoyo gwadduka ku daposh kabalagala gwadduka ku daposh ekabalagala kubadde kabalagala eyo yakubanga nnyo olw'omukaaga ng'ekwata n'olwokusatu nange sitanyana miridi nga wabeerawo komedi olwokusatu awo sanali amayirungi ngenda okuzuukuka bwinti nga omusana guvuddeyo essaawa nnyo ez'okumakya twasuze tuli amayirungi annange kati bwe nfuna daposh nga ngamba daposh era nawe tugenda gwawo bugwi nga tewali gwokoze eki tokubira muntu lumba bulumbi njagala kulaba maki maanyi gange kakati omukyala mugambe kabuleza yakunyumiddwa nnyo ekyagala okulabaka ekyagala okulya obulamu gwe mugambe bino ebigambo wammanga nkyali nammwe mugambe ki nti nkyali nammwe
wendi sivaawo ndikawo kadda gudde ku kijokole gudde ku kijokole gwe mugambe oli akyali naffe gudde ku kijokole nti bwomala omugambe gwe mugambe kimu nti oli akyali naffe gudde ku kijokole kimu tujukize ku kijo nze nziri kujanga enkole ekyokuyimba biki oba kulya kuba kweyagala oba kiyo ekyo gyali gyayise nga twajjakoleddwa ka tugenda kugezesa bye twakoze nti tewaliiwo omuntu ayinza kukyusa muwala oyo kuddamu kuyaayaana nga tasobola kuddamu kulaba musajja yenna mu bbaalo oba wetugenda mu kifo ekirimu abantu abangi nga kirimu oba celebrities ab'amaanyi oba mulimu emunyenyeze ez'amaanyi nga tezisobola kusika mukazi oyo ngolwo alina kufokasinga ku ggwe ki omu ayagala kulaba ddagala liri lyenakoze eki lyenakoze walikola otya bajja kubuzaabuzibwa nali eddagala twaliteeka ku munanka naliteeka ku mugonde sabikako nsabiseeko olyambaza ku anko kasajja anko ng'ogenda mu kikula ky'omukwano ku anko kati ddagala eryo anko alina omumwa ddagala olina dimuteeka mu kaki mukamwa anko amire kasajja kuba kakati wona tuko kusisima nga sisima otuufu talisiiwa ati kakati obusirizi yawulira nze nawulira siyasamanya kakati munange nga nfuna ddaposhi nga bwe nakugambye kwolwo sente zatutawanyamu kuba banka zetwatuukako nga ziraga akagambo no service noki service kati ate omukazi naye ayagala kucakala naye sente teziwera nga tulina emitwalo 15 ezo taziyingirira mu bbaala omukazi omukazi omuganga ningenda nemugamba waaye tugenze mu banka kuba twalitambula n'oyo muganga SPK yatukima ffenna tutambula nga tunoonya banka era yatukolera twagijja kabalagala naye najja nankumbi waagaana netugenda ekibuye waagaana netugenda mu Ndeeba nga wonna wakola no service kati mu Ndeeba awo yaŋŋambira omuganga nangamba sokojje fuka wano mu kibatu kolaki fuka mu kibatu kyange kolaki fuka mu kibatu kyange fukamu amazzi okay jayo munanga lyo fuka wano mu kibatu fukamu omusiro mu kibatu kyange muganga babbi ate tumfukire bali fuka wano bwoti kunsiriba kuno ninkusululako nagira ati nangamba kati tugende munoonye banka endala egifaanana abaganga baloga n'ebyuma musimbule emmotoka tugende munoonye seeno endala tugenda kuggula ndala wano tukirese wano yali Illuminati yali jini jembe wongana okuddayo ate sisobola kuddayo kuba nalokoka toddayo zanda naye oli omusajja naye simanyi nti omusajja oyo akyaliyo watende waliddwa okuddayo sisobola era bannanga abandaba abali eyo bino byennyumya byayita kati tudda mu mmotoka eddamu eyambuka emakindi eserengeta tuyita Nsambya tugwa Kabalagala amaze omufuka mu kibatu angambye tugende gosibire waliki banka endala gyomanyi era we twasiira mu Kabalagala nayingira n'omukazi SPK basigala nga mabega sibatwala munda ku banka nze nyiga password ebyaddala muga Katonda mu ggulu oba nkoze bubi mugemmandwa mu ggulu togerera mu pasti Katonda tobiwa Katonda ogembe bye yayimba omusanamu obusimu ate basinga omusanamu neyongera omutya kwolwo ekyuma twasanga kibikkuse nga kikola kyaddeko akagambo kakyaka ATM nga tekukyali no service netujjayo sente nezivayo bulungi twajjayo emitwalo 75 netuyongerako 15 nangamba hani yahuhu gas nakuba kalulu kalika yahuhu mando erinnya ku mutwe nangamba hani
Ne mugamba yes baby. You're my husband. Ne tuzaola. Yampana. Nze nasiga natwala ennyingi. Nze natwala esigalidde. Nangamba sagala tuyingire mu bbala ate gokole ki? Ojje nze nzijeyo sente atengule. Gwe olina okuba ne sente. Gwe mwami. Zizikuwadde. Nizizire tugamba nga bantu ti zizikuwadde. Nizire omuganga ne yayogera ekyo yakyogerera mu bbanga. Mu kufuluma. Ninziza omuganga ebbali. Munyiga ekyetaano. Angamba. Ontegedde. Oba kyambulamu. Oba oyongera ofukewo. Nkoleyo ekirala ekyamagero. Omuganga akolera ddala ebyamagero nga Kristo. Anti ye tebamuzunza giwera. Nangamba kati omukazi oyo amaaso gamuli muki? Nze niyenziza ekyetaano kyange. Kakati tugende mu nguliro mubisi. Sigula kuzange. Tugende mu nguliro ebbeero. Wa beero laga. Tugende mu ebbeero. Nga tumuyingiza ku daposhi ewa Viki. Era batulengerera wala wali ekikazi omukazi yakolanga okudaposhi ne mabega masoka unamula banga ate yadda ku governor yakolanga okudaposhi baunsa mchala ninga bamakoti bichi akola ku reserved table yali tumatira nikuru yaningirire yule najana kamba Zanderman mujje mutule wano. Mujje mutule wano n'abantu bwe bamuze nabo. Ne batuteekera emmeza zibako obugoye obweru n'obwo obupande obulaga reserved. Ebyadda posho bimanyi muti twatuberanga mu muti nevuga n'erevuga naye nga ate wabeerawo era obusala ng'edo tojja kugendayo. Bana abayaye kwegamba nga bomanyi nti bana abayagala okuzina ebyakafuko babeerako side yaabwe. Kati waliwo ku daposhi waliwo yekyengulu kati nga waliwo yakati ya ordinary ngebbale eri ate wabeera era VIP endala kati batu ku VIP esookerwako nga bayita mukuu basobola tula bantu ffe tuli kuki ffe tuli ku ntikko era we batuteeka basooka kuleetera mukulu Beero Saba mandwa kyana naffe n'ebyaffe ne babireeta kati mbandi awo nga dijjajja DJ waliwo DJ oyo baali DJ yali muna Kenya erinnya lye ndyerabidde yali muna Kenya naye ng'akola n'omusajja omulala bamuyita DJ Ken. DJ Ken oyo akola ku Bukedde TV yali mulungi nnyo tayogera musirifu bwe neewuunyiza nti omusajja oyo kati omuganga yaŋŋamba nga tutudde awo wayise eddakiika 3 balese yugi yaffe buki tunywawo kati mu ddakiika eza 3 omuganga nankuba akaama owaye tuli kuki beera aweddemu anywa alinganga musoke ne mugamba jjajja annange wangambye oyagala kugezesa ddagala nangamba kozi wampadde enkali ne mugamba jjajja nafuseewo ekyasoose tewakirabye nti nakirabye jjajja yaddamu nayisa mu lugalo mu ddakiika 3 DJ najja omuna Kenya ng'ayogera luzungu apulenga bya luzungu naye kolo yakuba music wange w'oluganda. How are you Zanderman? Muddamu otya? I'm fine brother. How are you brother? Akazungu akamanyi? Hey, where's your fresh Zanderman? We want you to perform today. Are you going to give us some music? There is a vibe. We're just requesting you please. Nimugamba, let me first talk to my manager. Ninjogera naye bulungi ne polite way. Jukira nze manyi munderi oli ava kwata kuki. Kusiriba. Ate n'omukazi talabye nti oli akutte mu kibatu.
olwo lwe nategeera nti n'amaanyi ago agokuba ennyimba mu kidongo bagatyoninga. Ennyimba ezo ziraba okuba mu kidongo bazityoningira amaanyi. Ne lubanga lwakuzannya amaanyi bagakontrolinze yagakontrolingira awo ku Daposh. Ennyimba zange ne zitandika okuvuga mu bidongo. Era oyo DJ erinnya lindi lirabidde ati si kirungi nadyogera naye kwe yasetingira. Yali enkwaso y'aba DJ abalala bonna mu Uganda. Kuba oyo DJ bwe yajja n'atandika okutuuza yaleeta ngalo. Kati mukuleeta engalo ne tumukwata mu ngalo. N'omusanamu namuwa oluki? Namuwa engalo. DJ oyo nga tetunnamuwa nti oba anywaki mubuuza nti oba anywaki. Ebyokunywa yabigaana, yasooka n'abigaana. DJ zikansoke nkube music. Zikansoke nkube music. Let me first do my work. My brother, let me first do my work. Nze natya Daposh nga bw'ogimanya biramu abantu bangi. Naye DJ n'ava mu booth n'alekawo MC n'ajja n'abuuza nze. Era ne ssente n'azigala n'asooka n'addayo n'akuba endongo. N'akuba sanyuka tolinda nkeera. Sanyuka leero lulo. Ne tukuba yahufu ne tuyagala omukazi n'asanyuka. Mukazi n'agamba baby, that guy is original, is real. Namutwalira emitwalo 10. Ne kati siye ssente azigaba tamanyi ferore twatuninze. Namugamba it's okay. Era okuva awo endongo yange yatandika okuvuga mu bidongo ku Daposh awo. Nangamba kati ekyo kiwedde oyina kyomanja ekirala. Oyinayo olulala lweyagala bakkubire. Nemugamba jjajja sijja kuwaayo nnyimba nnyingi. Kampeyo lumu. Lusooke lukule then n'ateekayo olulala. N'agamba oli musiru. Nazze kukolako sazze kukuza. Genda omuwa oluyimba olulala. Nentwalayo oluyimba lwali teruteekeddwa na kuyimba mu bbaalo. Oluyimba lwe bayita amagulu n'agamanage lwe nayimba ne Jento Mulindwa. Ne balukuba mu Daposh. Era awo Viki yampa omulimu obuli lwakusatu nga nina okugenda okuyimba ku Daposh. Yakuwa night mbufunze. Yampa night nga buli lwakusatu ampa emitwalo 8. Nangamba ojja kuyitayo ne bayimbi banna abalala. Njabba wangayo ne crate bili eza bia ne ya Uganda wala jemu. Oyo boss radio gula wenkundu oyo wamuloka n'okatagga. Oyo amudulu oyo yagwa mu mbizo. Mama badaniyo badije daniyo bagenda okujanga fe twatudde dda. Ngani babounce batandise deri okugadika temugende eri bali bayimbi. Twaga na basumbuwa. Omusana mwawo ya settingira n'omulimu ne tugujjawo. Era ku Daposh nakolerawo ddala okumala ebbanga. Waliwo MC oyo akola comedy w'omuluzungu oyo muddugavu oyo alina amasa manene. Atali waliwo comedy store yani oyo waliwo oyo comedy store oyo Muhanji. Awo yanjigira nibatandika okunkolako comedy nga ntudde eri mu ntebe ninga bankolako comedy. Irinya Zandamani nga balyogerako nga bali bagenda ku stage ne balikolako ki comedy. Noli munno omulalo oyo muddugavu bakolanga babiri. Anange Kati we nata enviri wezanviranga ku mutwe ne ngamba ebintu bya ddala. Era omusanamu namuyita olwokusatu olwabukawo ne muzza mu lwokusatu olulala nga njagala awulire bibeerawo ku night. Time yange bwe yatuuka ey'okuyimba ng'omusanamu oyo waali nga sinaba kugenda mu maaso kansooke mmaliriza olwo lwennyini we twali DJ n'addamu n'akuba oluyimba olulala.
bakuba oluyimba olulala Vicky najja. Zanderman, why don't you give us some performance? Give some performance. Nenziramu tutandikira kuli kusanyuka atolinda akera nenziramu nenduyimba buto nenziramu nolonaga manage nanfuwe emitwalo ejawera 30 n'omulimu n'agumpa kwolwo lwennyini. Nangamba fe tukubadde nojjanga ssaawa mmeka ne muganze nja kutuuka ssaawa 5 nangamba oba tokeereye tuuka nnya kitundu ne ngende ewo muganga ne mugamba wayi batuwadde omulimu naye ze mbadde nja tutuuka essaawa 5 omugagga agamba nnya kitundu n'agamba gwe nja kukula wabulayi ne mugamba ate lwaki jjajja omugagga kuwadde naye ayagala okukwata obudde oba nkujjako bye nnakuwadde kuba kati n'omukazi mulabo oyo tebatyamutetaganya olina gwe omulabyeko yenna wankawanka ebyaddala ng'omukazi bakyali amutawaanya jjukira dijja azze nanoonya olimba n'alukuba nyini kifo azze nanoonya ye nyini kifo nansaba okuyimba nanfuwa emitwalo 3 nampa omulimu kati omusanamu naŋŋamba kuba twali tusigadde tukyanywa nangamba kati omanye ekigenda okusuula olina amaalo ne mugamba tejjajja maalo ki kati okola ki wano banyiiga mangu abasanamu birawo oluyi mu bbaala oyagala ejjadu lifuluke lino lyakaseera buseera tolinda ojja kukola ensobi tugende omwenge muguleke wano namanyi abayimbi nayita mu bbaala eddakiika 5 n'afuluma kekakodyo kati omwenge twalekawo ecupa ezikyalimu nga namba n'endala eziri mu bitundu tumugamba lwaki tumazeemu mwenge omukazi ngenda mugamba ntya kuba mukazi musanyufu akonectinze yali tayogera na Vicky the boss wadde naye muzungu we London naye ayogedde ne boss w'ekifo ng'ebitiibwa byendimu byambukidde ddala kati ati emmezi gye naliko gye baali batuwadde twagivaako ate ne tugenda muzaaba Vicky eri abakyala ab'ebbeeyi eyo balina abakyala banne baani eyo simanyi ba Joanna yes man nitandika kulya ne bagagga mingi gyegijja giri Jamison katonda asitula abaavu n'abajja mu nfuufu n'abatuuza n'abalangira amasanamu kuno ge gasitudde nako gakikolera ddala tobuzaabuzibwa gwatugoberera Jamalu agenda okutuuka nga ffe twamaze dde okuyimba n'omulimu tugufunye ate Jamalu yali agenda okuyimba uti yayimba kwolwo kati ekyasinza okukambuwaza omusanamu kumala kuyimba netuddawo ate n'alengera omuyimbi omulala ng'ayingidde ne mugamba omuyimbi omulala wuyo bamuyita Jamalu sita wa kabi nangamba sagala kulaba katatisa kati olwaki olaba basita abalala gwe munyenye vaawo tusituke tugende omwenge mukulekewo kino njagala tugende kikeese kisule nga kikutte bugende okukyenca nga kikuze nti amaanyi agakolebbwawo gakyaliwo tegeetaaga kutaataganya nti oli asobola okuva eri najja n'agagwamu banakukwata mu ngalo oba n'omukwata mu ngalo nga mukwano gwe totegedde n'otegulula era abantu abakwata mu ngalo banaye mwegendereze nnyo engalo zino zitegeeza ebintu bingi bonga bubonzi nifa abakristo tuzikwata bonga bubonzi wali dogeri Isirairi anti nkugambye byateguka mukaawo kuba Jamalu yalaba omukazi wange natandika okwetala nga takyavaawo Jamalu abadde kyayiti mufumbo abayimbi n'omu yefula ayagala okunyumya ne manager Vicky kale siganye bali ba mikwano nyinga tizanda kiki na uzine speak biki kinja akolera video biki kati bwe nagenda okufuka ati ngenda okudda tiga tisango mukazi agwira nani ne Jamalu
omuganga kwe kugamba nagambye dda tuve wano saagala ddagala likone oyo Jamalu talina gyamutwala namusibye dda namutadde wano muleka anyumya bunyumya byakungulu gwe wayingidde munda gwe tuve buvi wano nze saagala kiri kitambo kitwatadde wano kitagulule kubanga wano bakuwaddewo omulimu kireke tekidduka fe tugende tudduke tukirekewo yakirekawo balayona mu byogutambo era omwenge nanywanga gwa bwereere era omusana muyangamba gendanga olunaku lwoyina kukola togendangawo nnaku ndala gendanga olwogenda kukola ki ogenda kukola ate bwemala okuyimba ngaovaawo bakuyita batya tokandaala tobandaala toganirirawo bw'onoolwawo gwamanyi ekintu ekyo singa kinasituka nolaba omuntu najja nakkolako ensobi ereeta abantu okulwana mu bbaala erinnya lyo lijja kuba lyononese kiba kirina okudduka era bw'obalanga okuyimba kwatanga obudde tobandaalawo kasita bakuwa balansiwo era bw'oba tonnava mu mmotoka bakuwa essente balansiwo era nankinjigiza nangamba era buli ogendanga okuyimba bakuwa deposit oba tonava mu mmotoka nga bakuleetedde balansiwo toyinnya ku stage nga tebannakuleetera balansi bw'olinnya ku stage nga tebannaleeta balansi abakulu obo bavuddemu kubanga bakuwanga okole si kubanja balina zikusanza wali nga tonnakola ki era nze bazimpanga sinnayimba abo bamitanda isezenda nali motoka bagiyitanga Pajero ng'osanga yayina buya yezenda mani otuse nga nti kasenti kalite baba senti ko kakalo nakategese dda awo musera binayinonimba mama Farida kachonumye otyo fali kabiri kaliri ze wandi omwoyo kimanyi era buli lwondya ekimoni obeera nga malamu amanyi olimba olwo lwakuba naluta mu wiiki emu bali bampadde omulimu e Kasanda gwe naddako kukola olwo nga maze okufuna omulimu koddapoki nfunye ne night ngenda mu studio nkola oluyimba olwo n'amafarida naye ng'engeri gye nalukolamu yali yeewuunyisa nalukolera ku bukompyuta butono kompyuta yebagiyitanga Pentium 3 yaliwo ebiseera ebyo ngenda n'ekikundi emabega ngenda n'obuzindaalo obutono bwobweru yiya moze yalukola era nze namu inspiring okuyimba yiya moze nalyoka akola oluyimba lwa maama kuwuufa omanyi gye bayita wuufa zino ez'omu nnyumba kwe twalukolera naye oluyimba nalutwala ku Dembe FM. Dembe FM yasooka oddukuba baluteeka mu babakuzi olweggulo ne luyitawo omusawo ne mukubira ne mugamba CD ngitutte ku reception ya Dembe FM sirabye eri munda mu studio gye nina kuteeka wali empewo naye ngitadde ku reception ne bagiwandikako erinnya lyange Zandaman ne bagiteeka mu safe yanziramu kimu nangamba webale dewaka mukudde waka nze bankubira simu mukwano gwange bamuyita Maaka ngamba Zandaman olimba luli ku Dembe FM oli luddawa gwoliko luyiseewo bakutadde mu kasenge jakana akababa kuzaba olweggulu luyiseewo ne siddi bagiraba mangu era waliwo omusajja bamuyitanga Lule yali mutegesi wa bivulu oyo yina nkubira essimu okuva emitiyana nangamba baba wagikubye anti ngenda kuleeta kamiliyoni e Kasanda nawe mbadde njagala nkuteekeko ononzijjako mmeka ninkubira omuganga muganga wali omufuula mmere ati kakati yayina okupa ekiddako sente zizze zikuva wola likadde muganga ne bwekoona kakati ati bwe nafuna ekizibu nagamba ani kubanga already nali mukubeera
nali simanyi na kyakola ki kyakola nga mukubira nga mugambo waaye kabaludde nangamba ogenda kumpa kinga tonnateekako sente asente sooka oteekeko ddemu onkubire sogera ntompadde kasa yawulira nti lugenze ku leediyo nangamba sooka oteekeko nenziramu ne mukubira n'agaana okukwata tanalaba message nenkozesa essimu y'omulala nga saagala muwa sente kuba awo nali ngenda kutambuza oluyimba olwo lutabaale ate kati sente bwe nzitoolako gaasi oli Dembe FM gwerukubidde ndaba ne CBS ejja dukola ki kurukuba taso kwegeziwaza ndaba ne Simba ejja dukola ki kurukuba nga nfuna simu ndala nga mugamba jajja nze Zandamani nga ngamba ng'okubidde ku ndala nga mugamba jajja nti litwe gikwata nangamba eri njagalako sente neno ngenda gijjako nga tonnaba kutabaaza luyimba wantu walala wonna olwedde lugenze ku mpewo mpa enkoko yange ndye ku supu mpuute bweterako ekitaano ogende walala togenda kumpa ndala nze ngenda kuba nzisizo buli lwe nzisa omugga n'ennyimba zizannya kubanga ekibatunze nkirina nalusimbulira wali wantwala eri ekansanga tewabiraba kati abo tebakubye teekako etaano oba nkwongeze yematira ne mugamba jajja naye kati ogenda kuninda mumala okutuuka ng'olwo njagala sooka ate genda ku supa naŋŋamba togenda ku leediyo ndala nga tompadde sente piki ejja kukuba ali nkozeseza booda yategere nakutegeera tumugambe nti nina ku booda nali saamugambe yaŋŋamba pikipiki ejja kukuba anti muyingirira bye mutamanyi Simba wakati Client Beauty World Dr. Clanet awe match in the opposite climax wali wasangi waye mukugu mukujjanjaba nsusu genda n'olususulo ngabwe luli gwe teweralikirira bona kwa ku Clanet omukugu aruddaabirize mungeri gyogenda nawe okutya ayina ekizigo yakakwerukamu oyagala kuddugala mukko katini kunyereketa mukko oyina bimugabo oyina bisundo menye kindeke kyowunya bigere oyina ovaamu ogusu bogenda kupate bakulabirire ne baga nti wuyaze tudduka awunya bubi Client Beauty World yajja ne answer yagamba nti gwe muwo olususulo nga lubya lukuddize ng'olinganga kinya ye yajja kugoba bantu beefula kye batali mu business ya kutunda bisigo kuzigula abantu n'ogula ebizigo okweruka ate n'ogenda okulaba ng'omyuse bumyuse olinganga kintu kyankoko kine ekyoyo ekyawaggulu ekiviiri yagamba ebiziga abimanya ate abikoze ntubirabako oli mitala w'amayanja oliwa mutuukire butuukiza emachi ndi bakunabaza simu eziyitaawo olabe omukugu yaani n'agamba olinga yaani bakubbye nnyo tabadde buli wamu kye yajja okukola yajja kumenyawo bufero obwo jangu akasenteko katandikire ku ndabikayo olunno kabone buli wamu endabikayo kye kitiibwa kyo Client Beauty World yajja kuza kitiibwa kyo waggulu ng'ayita mu ndabikayo owaayi kati nziramu kubira omuganga ku nsonga y'ekivulu kiri kyenfunye promote oli oweeka Sanda nkubidde angambye waekanuka abaludde ka miliyoni akola ki wamuwa zino sente omuganga okutwala olutambi ku super yangamba picha ejja kukuba namuwa sente namuwa sente era ku super nenduteekayo kuba ku super te bankubira esimu bangambira nti waeka abaludde tukutadde ku mulimo gw'eka Sanda kati malo kuba omuganga we manamalo muwa ninyingira super nenjirekayo era olwava mu super ninfuna ddiiro Rombe nakaweza radio meka? Dembe FM ne super. Dembe FM ne super. Kati omuganga ne mugamba namale sente meka.